ono nabadde agobera nti wayogera ku liizi nga Buganda Land Board yakyusaamuko yo ku buwakatirwa nti liizi eno erijjeno bweggwako ettaka liddira nannyini lyo oba ne muteesa bupya oba oliawo naye wayogera ku liizi egamba nti omuntu bw'osiba liizi ku ttaka ly'obwakabaka automatically bweggwako aba afuuse wa kibanja kati ye kyabuuza nti kino kiri mu mateeka aga gavumenti oba kiri ku Buganda Land Board yokka. Kakati enkola ya liizi etambulira mu nkola y'endagaano. Endagaano abantu okukkaanya. Endagaano yonna etambulira ku musingi ogw'abantu okukkiriziganya. Awo tutandikira nti bagundi bakoze endagaano tusooka ntumanya nti omusingi gw'endagaano gw'abantu babiri kukkiriziganya. N'olwekyo ekyapa kya liizi kyesigamye ku musingi gw'abantu okukkiriziganya mu ndagaano. Era endagaano zonna zifugibwa etteeka ly'endagaano lye tuyita Contracts Act nga etteeka eryo lya gavumenti. So nziramu ekibuuzo nti n'olwekyo enkola ya Buganda Land Board eri mu mateeka era gavumenti egimanyi ye kubanga gavumenti yateekayo etteeka erifuga endagaano etuyita Contracts Act. Abantu baddembe bulungi nnyo okutuula ne babaako bye bakkaanya ne babiteeka mu ndagaano ne bateekako emikono endagaano eyo n'ebafuga. Kaakati mu Buganda Land Board tukozesa omusingi ogwo nti nannyini ttaka ye Kabaka wa Buganda agenda mu ndagaano n'ow'ekibanja. Endagaano eyo gye tuyita lease agreement. Endagaano eyo n'egamba nti nzize ng'ow'ekibanja nsaba nsibe liizi naye ate liizi bweggwako nzireyo nga bwe nnali. Kaakati nannyini ttaka nakkiriza n'ow'ekibanja nakkiriza. Kati bwabakkaanyiza olwo ekibafuga bibeera etteeka erifuga endagaano. So yensonga lwaki tewaliwo buzibu mu ndagaano mwawandiika nga endagaano mubeera mwakiteekamu. Awo bwe tutambulira. Kati endagaano bwemala okukolebwa miteekako emikono enjuyi zombi yetwalibwa ate mu ofiisi ya lands okukola ekyapa kya liizi. N'olwekyo kikkirizibwa mu mateeka era abantu basaanye bakyenyumirizeemu era beebaze maaso moogi okuba nti yasobola okuteekawo enkyukakyuka. Maaso moogi yatunuulira biki ebitiisa abantu liizi ng'abantu akantu akasinga okubamenya keeko liizi ngisibe emyaka 49 Katonda bwampa emyaka 6 egya liizi ngiggwako nga nkyaliwo olwo ne kiba kitya oba bwefa olwo liizi ng'eweddeko ne kiba kitya ekyo kinuba kibatiisa ataddeko ebyobugagga bye. Era ne bana abalwanyisa enkola ya liizi nga babatiisa sigala ng'owo ekibanja kisinga kubanga bw'ogenda mu liizi ekibanja kyobeera ekisaddaasi era kijja kufa. Kisobola okufa nga liizi gy'osibye ya gavumenti. Liizi gy'osibye nga ya District Land Board. Naye liizi ku ttaka ly'Obwakabaka yo yanjawulomu. Yanjawulo byawukanyamu ddala ate byawukanamu masavu. Byawukanya ddala kubanga liizi yo bweggwako ate oddamu n'obeera ow'ekibanja nga bwe wali.